Breaking news, amawulire agaliwo Eddie Mutwe finally abasajja bamaze ne bamusesema. Wetugenda maaso n'okkolera eggulire lino nga Eddie Mutwe embeera gy'alimu basobodde okuba nti bamulabako physically bakakasizza nti ali bubi ddala. National Unity Platform President Robert Kyagulanyi's chief bodyguard Edward Ssebuufu being supported by two people as he leaps to court cell at Masaka High Court, where he is expected to be charged with the yet to be known offense after spending over a week in the basement of President Museveni's son, General Muhoozi Kainerugaba, who serves as the Chief of Defense Force, CDF. Mr. Ssebuufu, popularly known as Eddie Mutwe, was reportedly abducted by security operatives from Mukono district on April 27th, 2025. But his whereabouts were unknown for days until Muhoozi Kainerugaba last week admitted holding him in his basement. He was dropped at court by security operatives who have barred journalists from getting closer to him or covering his case. Bubaka buno bwe tusobola okuba nti tufuna nina lawyer wa National Unity Platform agenze maaso n'okubanga naye ayina ubaka bwatuwadde mu kiseera kino. Amawulire agaliwo omukumi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Edward Ssebuufu abasinga gwetegeera obulungi nga Eddie Mutwe Kyaddaaki ab'ebyokwerinda abaali bamukutte abasobodde okubeera nti ate bamukwata ne bamuhanding over eri kooti. Ono atwaliddwa nga embeera ye okusinziira ku bifaananyi ebirabiddwako ku kooti y'e Masaka nga yebayeba. Ekyo kye kigambo ndowooza ekituufu kye tusobola okubanga tukozesa. Okusinziira kuba operatives abamukutte ne bamuleeta ku kooti tebakkiriza munnamawulire n'omu kusembera kumpi na Eddie Mutwe oboolyawo nti afune clear shot amukube ekifaananyi ekirungi. But okusinziira ku ebyo ebifaananyi ebitonotono sofa bye tusobodde okulaba biraga nti Eddie Mutwe bakwatiridde mukwatirire tasobola kubeera nti oboolyawo yeetambuza bulungi nnyo nnyini ddala. Oluvannyuma lwa wiiki namba ejjudde nga Eddie Mutwe akwatiddwa finally abasajja olunaku olwaleero basobodde okubeera nti oboolyawo bamukwata ne bamuwaayo eri kooti. Wabula okusinziira ku looya ategeezezza nti embeera bano gye bagenze maaso n'okuleeteramu omusibe Eddie Mutwe si yeyo embeera entuufu eteekeddwa okubeera nga eyitwamu mateeka. Looya agamba nti Eddie Mutwe abamukutte ba flying squad abamutuusizza ku kooti y'e Masaka era poliisi egezezzaako okukubira balooya be basobole okuba nti bajja bamubeererewo naye nga flying squad yetekinze over. So tuwulirizeeko ku bigambo bya looya oboolyawo. So biraze wa byonno wano. Okay. Bigambo bya looya bibino. Nfunye information okuva ku police nti enkya leero babadde ne muganda waffe Eddie Mutwe naye nga abapoliisi bagamba nti ali mikono gya flying squad tewamiraako buyenza. Mu mateeka poliisi ebadde erina okwandulinga mu mata ya muganda waffe Eddie Mutwe kati mu mbeera eyo baba balina omuggyako baba bamukutte ng'agamba alina omusango balina omuggyako statement ng'ali ne bannamateeka be. Kati abamu mu poliisi badde batukubira nga bannamateeka be tugende mu process y'okulaba nti Eddie Mutwe baba bamuggyako statement balooya be we bali mu bbanga eritali lyawala ate ne tufuna era information okuva mu poliisi nga bagamba nti omuntu wammwe engeri gyali nti ali mu mikono gya flying squad byonna yeri mu bitambuza era we twogera kaakati bamuddusizza mu kooti. Kitegeeza process gye bali mu kutambulizaamu Eddie Mutwe si yemu process gye tumanyi mu mateeka naye ekyo tekyewuunyisa kuba abantu bwe batyo bwe basanga nga babakutte nga babatusizaako obuvune tebaagala balaga bantu na bannamateeka baabwe babaddusa. So etwogerera muganda waffe bamuddusizza mu kooti e Masaka nga tewali looya yenna ategedde naye kaakati tuli mu kwogeraganya ne balooya abali okumpi awo basobole okulaba nti bataasa muganda waffe olwaleero mu kooti. Tujja kuba twongera okugoberera ensonga eno paka nga bwe naatambula.
Kale, ye lawyer agenze maso n'okuba nti oba oliawo atu updates ku nsonga eyo akakasiza nti Eddie Mutwe ali ku kooti e Masaka wabula poliisi si ye muyina si ali mikono sibe bali mitambo gya Eddie Mutwe okuleka ekitongole kya Flying Squad. Flying Squad eno gwatagimanyi ekwasaganya emisango nga minene kokko era giyiteekwa okuba nga girimuko ku by'okulwanyisa sometimes basobola okukwata ne bakuba embooko basobola okukwata ne bakuyisa mu processes zonna until ng'oyogedde oba ewali ebyokulwanyisa oba anyway emisango mingi Flying Squad yegezaako okuba nti ekwasaganya but mu kiseera kino Eddie Mutwe ali mu mikono gyabwe era asobodde okuba nti oba oliawo ava mu mikono gya General Muhoozi Kainerugaba eyavaayo n'ategeeza mu wiiki eno gye tukubye amabega nti yamwina era ye muntu yavaayo n'asharinga ebifaananyi bye ng'akakasa public nga bw'ayina Eddie Mutwe era nti yamumwedde n'ekirevu ng'ayita mu balenzi be. Okusinziira ku biriwo tewaliwo munnamawulire sofa yasobodde kuba ng'afuna clear photos eza Eddie Mutwe wabula okusinziira ezo zokka ezirabiddwako nga ziraga bulungi nnyo nnyini ddala Eddie Mutwe era nga zikonfaminga nti yeye newankubadde ebifaananyi bino byonna bwe tubitunulira biraga nti babikutte nga bali walako. Ekyo ne kikonfaminga ebigambo ebitambudde ku lawyer oba ebiweereddwa lawyer nti tebabadde nalukusa lwonna abantu ab'enjawulo okusemberera Eddie Mutwe era owulira nti ne police ebadde erina okuteekinga obuvunaanyizibwa okujja statement ku Eddie Mutwe ate bagigyeko obuyinza obwo bwetyo Flying Squad neba nga yeteekinze over obuvunaanyizibwa n'obuyinza era nga Eddie mu kiseera kino bannamateeka ba National Unity Platform bakola bukubirire butaweera okusobola okulaba nti bamusindikira bannamateeka abali awo okumpi okusobola okumuyamba bagenda okuba nti bamuggyako statement abasajja ba Flying Squad ate nga ayinawoko ku bannamateeka abasobola okuba nti bamugaidinga. Oluvannyuma lw'amaloboozi g'abantu ab'enjawulo era amaloboozi amangi okuvaayo ne baba nga bagagatta kuba family ya Eddie Mutwe ne kuba na kibiina ki National Unity Platform final olunaku olwaleero mutuntu Eddie Mutwe abasajja bamaze ne bamuta. Ebisingako ku nsonga eno tugenda kubeera nga tukomawo tujje tubibawe mu bujjuvu. Nze Vicky video giweka like subscribing ku mukutu tusobole okuba nga tudda mu updates eziddako mubeere bulungi mweraba. Nfunye information okuva ku police nti enkyaya leero babadde ne muganda waffe Eddie Mutwe naye nga abapoliisi bagamba nti ali mu mikono gya Flying Squad tewamwinaako buyinza. Mu mateeka poliisi yebadde erina okwandolinga mu mata ya muganda waffe Eddie Mutwe kati mu mbeera eyo baba balina omuggyako baba bamukutte ng'agamba alina omusango balina omuggyako statement ng'ali ne bannamateeka be. Kati abamu mu poliisi badde batukubira nga bannamateeka be tugende mu process y'okulaba nti Eddie Mutwe baba mujjako statement baloya bewe bali mu bbanga eritali lyawala ate ne tufuna era information okuva mu police nga bagamba nti omuntu wammwe engeri gyali nti ali mu mikono gya Flying Squad byonna yeri mu bitambuza era we twogera kakati bamuddusizza mu kooti. Kitegeeza process gye bali mu kutambulizaamu Eddie Mutwe si yemu process gye tumanyi mu mateeka. Naye ekyo tekyewuunyisa kuba abantu bwe batyo bwe basanga nga babakutte nga babatusizaako obuvune tebaagala balaga bantu na bannamateeka baabwe babaddusa. So etwogerera muganda waffe bamuddusizza mu kooti e Masaka nga tewali lawyer yenna ategedde naye kaakati tuli mu kwogeraganya ne balawyer abali okumpi awo basobole okulaba nti bataasa muganda waffe olwaleero mu kooti. Tujja kuba twongera okugoberera ensonga eno paka nga bwe naatambula.